Ekiri mu maka ga Fifi the Queen ne Fabulove kikabuka ebintu nno byongedde okutabuka. Waliwo alese bwino kubba wa Fifi the Queen ng'agamba nti ono mufere. Ono nno bw'ati bw'avuddeyo n'ategeeza si byaffe ng'aba News Spark Channel tugenda kubeera nga tubikuwanga we tubifunye, naye katusooke tukusabe obeere nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe, nyiga akade ka notification babeera bakutegeeza buli we wabaayo video eteereddwayo bamawulire agateereddwayo. Likinga video eno kwessa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Munnange waliyo avuddeyo ku Facebook ayitibwa Kusaasira Abdul n'agamba nti bawa Fifi the Queen mufere. Ono no bwatyo obwagambye. Munnange ono avuddeyo n'agamba nti bawa Fifi the Queen aliko abaana ab'obuwala abawerera ddala 5 be yali asuubiza okuba nti no atwala ku kyeyo. Yali abasuubiza okuba nti no abatwala ku kyeyo, wabula abawala bano mbu ne bamuwa passport. Kakati passport zino mbu n'azitwala ku office emu, era nga office eno ya mwami ayitibwa Mango. Endooza lyerinnya lye bamutuma, ayitibwa Mango. Kakati oluvannyuma ate Fabulove n'avaayo n'abategeeza nga passport zaabwe bwe zaali zibbiddwa, wabula nga mu kunoonyereza mbu bano kwe bakoze kigambibwa mbu Fabulove passport zino ate yaziguza abantu abalala, era mbu Fabulove ino ye business ye ey'okuba nti no atunda passport. Tujja genda maaso n'okuba nti no tubinoonyerezaako mukwano tubeere nga tubikuwa, naye nga ge amawulire ge tusobodde okuba nti no tufunawo nga tukyali ewa Fifi the Queen n'omwagalwa we mukwano. Ensonga zo zikyagenda mu maaso n'okuba nti no zitabukira ddala. Ensonga zasooka kuba nti no Fabulove yali avunaanwa okuzaala ebbali, era munnange nga bagamba nti yalina omwana omulala gwe yazaala mu mukyalo omusawo. Kaakati tubadde tuli awo ate Fifi the Queen n'addukira mu kkooti. Tolowooza nti nekimututte mu kkooti nti nsonga za Fabulove kuzaala mwana bbali. Agenze n'awawaabira aba Vision Group nga muno nno mwotadde ne Bukedde, n'agamba nti ababukedde bamuwandiiseeko amawulire agatabadde matuufu, era ng'ayagala abeere nti nno asasulwa. Munnange bwe bityo obwe biri ekiwandiiko, naawe ndowooza oli mu kukyerabirako mukwano gwange omulungi. Fifi the Queen yaddukidde mu kkooti ng'ayagala abeere nti nno asasulwa ssente. Ababukedde bamuwandiiseeko amawulire ye gagamba mbu si matuufu. Ababukedde baavaayo ne bagamba nti ono nno yasibiddwa lwa bubbi. Bukedde ge mawulire ge yawandiika. Lwaki tetukuba ku vidiyo eno munnange Fifi the Queen ng'alina byagezaako okuba nti no atangaaza. Good morning, my friends and family. My name is Fifi the Queen, Michala Nsubuga Omobwati. Thank you so much, guys, for the messages, for the calls. Like, I was overwhelmed. Thank you so much for the love. I have never been summoned at police. I have never been arrested. And I don't know what is happening. But trust me, very soon, I am yet to know what is happening. But thank you so much for loving me, because Bambi, munchekinzeko munkubidde. Thank you so much. Very soon, I'll tell you what is really happening after getting to know it. Thank you. Yeyo video mukwano, wabula abamu abavuddeyo ku mutimbagano ne bagamba nti Fifi the Queen yayagadde kuba nti no abikkirira ekya Fabulove okuzaala mu mukyalo omulala. Mbu y'ensonga lwaki kati ali mu kukola bubadibadi buno, mbu addukidde mu kkooti, simanya biki, naye nga bo ensonga eri ey'okuba nti Fabulove yazaala omwana mu mukyalo omulala tebagenda kugivaako, wadde nga Fifi the Queen mbu ali mu kuteekawo bubadibadi. Bwe bityo nno we biri, atujja genda mu maaso n'okuba nti no tukuwa ge tunaaba tufunyeewo mu mawulire ge tufuna amalala wano ku News Spark Channel. Munnange bongedde okuba nti no baanika Fifi the Queen. Fifi the Queen bongedde okuba nti no bamwanika. Waliwo avuddeyo naawa obujulizi n'agamba nti bannange Fifi the Queen ebimwogerwako bituufu. Fifi the Queen mulogo. Lwaki twogera ebinaatusibya, katubeere nga tukuwa omuwala ono nga munnange ayongera okulaga nti ebyogerwa ku Fifi the Queen mbu bituufu. Fifi the Queen mulogo yaloga Namitala n'amulemesa ku Bukedde. Fifi alina ekisiraani we yayagala kubbafana n'agwa. Laba Bukedde byemuwandiiseeko bo bamanyiira kubba.
fe bakadaama be yawalampye sente zaffe tuzimenyekera tuzikolerera tuzimbye ebizimbe tuguza amapoloti tetulinga bba abasabiriza nga bba bwagenda mu state n'abasabiriza ye kati Fifi gwe oyogera kigwa omukazi ayina enviiri 7 ku mutwe mwali mulabyeko omutwe gwa Fifi ayina enviiri 7 ndowooza kati kirabika ebizayina 2 nanti bagamba omukazi atamera bizo oba omusajja aba wa bisiraani eyo gye bayita enkuka enkongolaasi Fifi ayinza n'okuba tayina biza gwate olaba enviiri ku mutwe omulamba ayinako enviiri 7 naye nadda ku bakadaama n'amanyira ffe bwe walampye tugenda kuwa WUNO okubeera tetwagala kamanyiro toyina kyoli maani gwe kikazi gwe Fifi toddamu kwasamira bakadaama Fifi twesaasire oba tuli balalu tuleke totutwala butabika ife abalalu bakadaama boyita abalungu sente zaffe ez'omuwi w'omusolo bawo kwe bamugabaniza mu state house ne bamuwa so tumanyire mpola fa abakuliisa owabukalina bwe weewaanya bawo abuzimbye ku sente zaffe toddamu tumanyira sife twazadde mu bawo olyokogambe muno bakadaama balalu toddamu kutumanyira Fifi ate akulaba gwe wali otunula wagira ku Bukedde TV naawe kakati ovumbyemu omanyira abantu we naajja ku Bukedde TV ng'olinga ekiwottonono ky'empummumpu ekivudde waggulu n'ekigwa nga wenna oyimirira bwoti n'ogaziwa amagulu nga n'omuntu ayitamu kati naawe ovumbyemu otumanyira kyova olaba n'ekabbafana kakusuulawo we kakulira egyo emyaka ng'okawa n'okkaawa kati sebo naawe oyimirira ovuma abantu Edimezaya naye aliko byayogedde ku nsonga za Fifi the Queen ne Bukedde katubeere nga tumukuwa ekyamazima kiri nti aba Bukedde ne New Vision baalumwa okuviibwako brand eya Fifi the Queen kati Fifi yalitegedde nti abantu bali ebyo bye bali mu kumuwandiikako babimuwandiikako olw'obulumi nakkiriza nti bali baalumwa okubeera nga abavuddeko ntwegayidde Fifi the Queen nsaba omanye aba Bukedde oba New Vision ekuwandiikirako ddala mu kiti ki ekiti kya bulumi kati balaba baagala okusaanyaawo brand gyowakolera ku media house yaabwe ate nga ekyamazima kiri nti kati Fifi gwe omukazi omugezi wandisirise era nkwegayidde nsaba osirike lwakuba ennaku zino Fifi sikyayogera nnyo naawe ebintu bya NRM byatwawula ebya ssente za NRM nga waliwo omukyala bamuyita Anet munnange walowooza yantemera ne bitwawula kuba luli twali twogera ono daily basis naye munnange ssente za NRM wankyayira bwereete baazimpa ojja kubuuza kufa lukusakozi bwe bati ebintu bya NRM bwe bikyawaganya abantu tebampa ssente Fifi the Queen nkwegayiridde nsaba owulira ebigambo brother wo byagamba Edimezaya nsaba oddemu okwatagane n'abantu abo wadde ovuddeyo tokyabakolera wavaayo naye osigale ng'okyalina sanite nabo bambi nkwegayiridde mulembe kubeera balabe ku balabe kuba tomanya oli mukazi mukozi okola bizinesi oli mukazi mugezi ogenda kera ku makya okola bizinesi ng'obeetaaga bambi nfukamidde ku maviivi Fifi oli mukazi munaku nange ndi munaku naye fe abanaku tutegeera mangu nkulamusizza yenze Edimezaya ka video kano mukaweereze Fifi the Queen mumugambe nti I love her so much andabira omukoowo ebyasibaba byo bikyali bibi yandivundira mu kkomera anti bannamateeka ba Elgon Advocates nga nno bano be babadde mu musango gwa Sipapa ne mukyala we Nakiyimba Shamira munange bavudde mu musango guno ensonga za kuba nti no Sipapa alemereddwa okubasasula ssente z'okumuwolereza era nga n'awantu wonna gy'abadde abasindika okubanga bafuna ssente munange bano bagamba nti tebayina kye bafunyeeyo y'ensonga lwaki basazeewo omusango guno okuba nti baguvaamu bano nno nga bakulembeddwamu Lutalo Robert bagamba nti omusango oguvunaanibwa Sipapa munange munene nnyo era nga gwetaaga obudde okugunoonyerezaako n'obukugu obw'ekitalo kakati nga tebasobola kugukola nga tebaweereddwa ssente bwe bityo nno nabyo we biri erudda eyo
Mu mawulire amalala getufuna ku News Spark channel mbu Bizonto ssaawa yonna abiyinza okubanga byawukana nsonga za mukyala. Mukyala kino munnange si mulala ye mukyala oyo gwe bakola naye mu Bizonto comedy. Mbu omukyala ono omu ku Bizonto yandibanga amwagala era nga munnange baatuuka wala wabula ng'omukyala ono ate mufumbo. Kaakati omwami we ayitibwa Robert yavuddeyo n'amulagira abeere nti nno ava mu comedy group eno oba ava mu Bizonto comedy abeere nti asigala ewaka. Kisakye kyakyaganye nga yagamba mbu agenda kusigala nga akola. Bwe bityo nno we birige mawulire egetufuna. Omwami ayagala mukyala we Kisakye abeere nti nno ava mu Bizonto comedy olw'okuba nti nno munnange omu ku Bizonto ate yeegwanyiza mukyala we. Wabula abamu bavuddeyo ne bategeezanga kano bwe kandiba akabadi olw'ensonga nti bano balina comedy show mu Wuma. Kakati nno nti baagalirako kuba nti batunda tickets zaabwe n'okuba nti bajjuza. Abamu bwe batyo bwe bagamba. Bwe tubetambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Spark channel. Katukusaba obeere nti no mukwano subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno, leka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba namutebi ddala ogamba otya mukwano. Kagudde Charles nkutumiddeko abali mu ggwanga ly'etu Uganda ne wabweru w'eggwanga. Njagala okubaagaliza olunaku olulungi.